Mu kitundu kino abavujjirizi ab'enjawulo abatadde ssente mu mwoleso gwa vest money gw'omwaka guno basiimye nnyo enteekateeka bwe batyo ne basaba abantu nti bye balabye ne bye bayize okubiteeka mu nkola okusobola okusitula omutindo kwe bakolera ebyobulimi. Omwoleso gw'ebyobulimi ogusinga obunene ogwa Harvest Money okutegekebwa Vision Group ogw'omwaka guno gukomekerezeddwa olwaleero abagutaddemu ensimbi ne basiima enteekateeka era guno gwe gukyasinze okubeeramu abavujjirizi abangi. Kadija Nakakanda omwogezi w'ekitongole kya gavumenti ekya National Agricultural Advisory Services NADS mu bufunze ne Kazigati Grace balaze essanyu olw'okubanga bafunye omukisa okwolesa mwoleso guno naddala okutuuka ku balimi ba wansi n'ebirime ebipya bye baleese katale kyokka byatunzi. Ekirime nga macadamia kipya naddala wano mu Uganda naye ate nga kyatunzi nnyo naddala mawanga ag'ebweru. So tulabye nti abantu baffe baba kirimye basobola okubaako akasente akalungi ke bayingiza mu nsawo kyatunzi. The new emerging crops, high value crops of Hass and macadamia we have here with us in the stall. Our nucleus farmer partners batubulidde engeri ez'enjawulo ze baagala okuyamba abalimi naddala nga babakwatirako okufuna endokwa kubanga ziri ku buseere ate ng'enkola ya gavumenti okugabira abalimi ensigo n'endokwa yadibiziddwa. Kati twatandise ng'aba NADS tukutusasulirako ebitundu 7 ku buli 100 ku bbeeyi y'endokwa. Basiimye enteekateeka y'omwoleso guno olw'omuwendo gw'abantu be basobodde okutuukako kyokka n'asaba abateesiteesi okubongera ku budde okuteekateeka abalimi baabwe. Ku lwaffe ng'aba NADS omwoleso gutambulidde bulungi kubanga twazze n'ekigendererwa nga tuliko obubaka bwe twagala okutuusa eri abalimi n'abalunzi. Tusobodde okufuna numbers okusinziira ku Francis Priza okuva mu kibanja ky'Abadaaki. Omwoleso guno gubayambye nnyo okutuuka ku balimi bangi n'okubalaga enkulaakulana mu tekinologiya ezireeteddwa mu byobulimi n'asiima Vision Group olw'enteekateeka. We have an annual tradition of having a Netherlands village at the Harvest Money Expo. We love the tradition because we like to showcase what we have to offer in terms of cooperation. Abanoonyereza ku byobulimi abannarro nabo omwoleso guno tebalutumidde mwana era okusinziira ku Victoria Mbigidde abalimi balina okwettanira ebirime eby'enjawulo ebigumira embeera z'obudde bibavumbudde okulaba nga bongera ku nnyingiza yaabwe n'okutangira okufiirwa. efulumya varieties z'emmere nga zigumira embeera y'obudde nga zikula mangu omulimi bw'asimba omusana we gwakira kugenda okujja bikula mangu. Charlotte Kemigisha omwogezi w'amayivu akubidde abantu naddala abasobodde okujja mwoleso guno omulanga okukola ebyobulimi nga bizinesi kubanga y'engeri yokka gye tusobola okulwanyisa ebbula ly'emirimu naddala mu bavubuka ate nga gavumenti etaddewo kaweefube ow'enjawulo okubanguyiza. Ne twebaza abazze bonna twagala kubasaba n'omwaka oguddako bajje. Ffe nga ministry weetuli tugenda kukola ebintu ebirala by'omwoleso. Okusinziira ku Miriam Wankunda owa Champulisa International omwoleso guno gwongedde okunyweza enkolagana yaabwe ne Vision Group kono okutuuka ku balimi be beetaaga n'asaba abantu okwongera okubakyalira ku matabi gaabwe ag'enjawulo. We are so thankful for everyone who came, for the new farmers, for our clients who came and supported us since we had a discount at the show, but the prices continue being the same in the other branches. And whoever didn't attend the expo, don't regret like why didn't I come? No. There are still more trainings at all our outlets, at all our branches. Please come and learn more. Nze Ismail Nsubuga ne David Tamale ku lwa Bukedde TV.